omuyongwanga bayimirira naye musanira kuwakishi mugawana n'olubuto ne luzalibwa omwana n'obonabona kule mawaliro ne wewola amata bakubanja n'edduka waliyo ebbanja kasitomala omukoza bwatuuka okusoma abambi nabona enseeno ona gisomera kooti 5:7 nagitulira ekati abamu batuuka n'okumva balala ne betunda noonya mwana wasome n'omuyita malaaya naye embeera ye mukozesa ekyo musanira mitaali bamama b'eggwanga musanira mitaali kati nze tato wange yali yagobe waka n'abakolera mange nga befuluma yawo omwana watalaba maama nayimirira teyayina sente kyokka nagoba nkule mukama maama wange nkusaba omusonyiwe olumufuna ebizibu nenjulirira nti eno senga baddewo mange mwaba balina kintu kyapeyira omuyise nga kolo omutwalo bannange olumugo ne kanzu olonine feeza abakubi b'ebyuma mwebali neyanziza thank you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. omusajja talabirira oyo mufere noyagala bikulisa oyo mufere mukwanjula byebalese tuyiwe maama obayatoba yagoba omugalo bannange tuguwe maama omugone kanzu tuyiwe maama olunine feeza tuyiwe maama maama benawono kusaba omugalo bannange omugone kanzu tuyiwe maama olunine feeza maama benawono kusaba gwemunaffe weyita niga ozimba buli lwomulaba mbonna akyatekandabisa mwana w'abandi otandika kumota talina kiiti ng'emateniti egaali akusaba sente omuzza mu ddoyi okukuwa sente tumale kukola twiro daba omulumiida newewaanawana mu mabaala basajja bannange wabula nina ekimenya ab'embuto bonna kati banoonya nzira daba omusiru olembo y'ennungi eyamukuba teyamanya temba yannamaaso bwetaliyiga enyaga kati akaaba yejusa nnyini akolima omuyiye omulimu ogwamwe kufunyisa mbuto nakumenya ekya fiizi n'oggula emmere ogwo muziro omwana w'abandi gwe tulugunya naye yakuwa ate omwana ekimenya kyo yakitamu omugalo bannange maama gayita mubitiisa omutwalo bannange olubugo ne kanzu tubiwe maama olodini feeza tubiwe maama bagagenderako bategagenderako musanira kuwakishi mugawana n'olubuto ne luzalibwa omwana n'obonabona kule mawaliro ne wewola amata bakubanja n'edduka waliyo ebbanja kasitomala omukoza bwatuuka okusoma abambi nabona enseeno ona gisomera kooti 5:7 nagitulira ekati abamu batuuka n'okumva balala ne betunda noonya mwana wasome n'omuyita malaaya naye embeera ye mukozesa ekyo musanira mitaali bamama b'eggwanga musanira mitaali kati nze tato wange yali yagobe waka n'abakolera mange nga befuluma yawo omwana watalaba maama nayimirira teyayina sente kyokka nagoba nkule mukama
nkusaba omusonyiwe olumufuna ebizibu nenjulirira nti eno senga batewumange mwaba balina kintu kyafeeyera omuyisenga kolo omufalo banange olumugone kanzu olonyine feza abakubi b'ebyuma mwebale neyanzira thank you. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.